message jaweerezanga ganti ekigende maaso mu Kenya kyongedde okuggumiza theory boje basomesa abasomesa ebyobufuzi ya social contract theory nti obukulembeze ina kubeera social contract wakati w'omukulembeze ne baakulembera kasito ogimenye ekisanja ne bwe kiba kikyaliko abantu basobola okutwalaganya oba basobola okukako okuva ku kyobadde oyagala kuba muli mu social contract era waliwo empaji ezisobola eziyina okuyimirizaawo omukago gwammwe mu contract yeyo. Ayuzayuzizza bannakenya ku nsonga eyo Charles Tweheyo webale nnyo okuwuliza kakati kikwatagana bulungi n'ekibuuzo ky'obuuzizza nti obukulembeze naddala mu nkola eya democracy ya social contract mu nkola ey'okufugira ku mudumo gw'omundu awo tewali social contract oli alwana bibye n'akwata obuyinza naye wano ng'abantu batuula ne bakkaanya ne bakuwa akalulu eba social contract kati bwe mutuuka ekiseera nga tewakyali kukkaanya okwo kiba tekikyakola makulu gwe kubeera mu ntebe eyo n'olwekyo yadde ekisanja kya Ruto kyakatandika naye singa alemu okugonjoola embeera eno embeera n'etambula bweti nga buli wiiki eri mu kwekalakaasa kijja kuba tekikola makulu ku bantu ab'enjawulo nzize njogera obukulu bwa Kenya mu regioni ne ku ddaala ly'ensi yonna abantu bangi abakwatibwako ensonga munda ne wabweru wa Kenya bo bennyini basobola okumugaa nti mukulu ekimala bye tufiirwa bingi gwe okusigala ku bwa pulezidenti so ekimugasa mu kiseera kino Ruto kwe kukakkanya embeera eno n'okumatiza abavubuka embeera y'okwekalakaasa neggwaawo era omu ku bawagizi b'ab'amaanyi eyakazibwako erya Grand Mola mu Kenya Senior Counsel Ahmed Nasir Abdullahi linnya ddene nnyo abagoberedde ebyamateeka by'e Kenya yaliko Dean wa School of Law e Nairobi ku myaka 30 abadde ebintu bingi mu Kenya omu ku bannamateeka abasinga okuba abagundiivu yafuuka Senior Counsel ku myaka emito ddala ekyo ekitiibwa e Kenya tebamala gakigawa kakati Ahmed Nasir yateeka obubaka ku Twitter n'agamba nti nze amagezi gempa Ruto mu kiseera kino kukola Government of National Unity kati ekigambo ekyo okuva mu Ahmed Nasir amugoberera mu byobufuzi amumanyi tayagalira ddala Raila Amolo Odinga oyo ye yamukyawanga muntu takkaanya na Uhuru Muigai Kenyatta yawagirako gavumenti yaabwe ya Jubilee ne kasitota olwatandika wakati wa Ruto ne Kenyatta ye nasala eddiiro Ahmed Nasir n'abeera muwagizi wa Ruto mu lwatu kakati omuntu afaanana bw'atyo bw'oba omanyi Ahmed Nasir n'enkola ye n'amalala ge kuba muntu w'amalala akyeyagaliramu kakati bw'atuuka okugamba nti Ruto wandikoze Government of National Unity obubaka si butono aba amaze okwetegereza embeera nti etabuse nti ekisobola okutaasa n'okumatiza abantu bonna balabe nga buli muntu waabwe wakiri akiikiriddwa nga kyetulaba Ramaphosa kye yakoze e South Africa so okusoomoza Ruto akyalina kunene tebinaggwa ekisanja kisobola obutaggwako tewali kubuusabuusa okay ku 88 kya Basafama Radio Buganda ziri bbiri zakayita ku ssaawa 5 President wa America Joe Biden azeemu okukigumiza nti tagenda kuva mu lwokaano lw'aba President wa America abadde ayogera n'abakulembeze ba DP mu America obunkenke ku Biden buva ku ki kati obunkenke businze kweyongera kuva wiiki ewedde lw'abaddeyo debate wakati wa Donald John Trump ne Biden. Biden yabadde ayagala okukozesa omukisa guno batugambe campaign team ye yabadde ayagala okukozesa omukisa guno okulaga Abamerika nti omusajja adayina emyaka 80 ayina n'ebimbe ebimumbala embirizi naye akyayina embavu esobola obwa president n'olwekyo ng'asuubirwa ku kadaala okulabika nga akyayina embavu ayogera eddoboozi nga liggumivu n'olwekyo obubaka obutali bwogere bubadde bulina kubeera bukulu n'okusinga ebigambo bye yayogedde kakati obubaka obwo obutali bwogere bwaganye ekisooka yazze eddoboozi lyasaakadde eddakiika ezisinga obungi debate yabadde ya ddakiika 9 n'eddakiika ezisinga obungi eddoboozi lyasaakadde ne beekwasa nti alina akasenyeka
amaanyi gabadde matono. Jukira ne debate bwe yawadde ebinda. Trump yateekawo ekiboozi nti bamale kubakebera njaga kubanga alowooza Biden kwatambuliza obulamu okusobola okulabika nga ayinamu kutwanyi nti naye nga amaanyi ddala ayina matono enkoko asobola kubaza ku magi naye zino ezipapala tozisobola bwebazeyo ku magi ate mukumamira kyoyagala kyogikola kakati kyekifaananyi Trump kyataddewo nti Biden bwe ziba nkoko asobola ziri ku magi. Kakati bajja mu debate endabika ya Biden ne Neisa yayongedde kugumiza ekyo ekyamazima omusajja enkoko asobola kubaza ku magi. Kakati ne Barack Hussein Obama kenyini mukutugo gwa Twitter yataddewo ngakkiriza nti ekyamazima debate yaganye naga yinge yetabye mu debate se nyingi akimanyi sizonna nti zisobola ogenda obulungi naga nti asubire yokubiri Biden asobola okubeera omulungi era n'asaba America nti baleme kugabira Biden bubonero nga beesigama ku debate wabula batunuulire obulamu bwe bwonna ne kaweefube gwataddewo okukyusa obulamu bw'America wa bulijjo. Naga nti ekyo kyekyandibadde ekipimo ekituufu so si kipimo kya debate naye nga kkiriza nti debate ya musajja we yaganye. Kati ekyo nekyongera okusitula amaloboozi. Ekyokulabirako jjo waliwo okunoonyereza oku opinion poll okwafulumiziddwa omukutu gwa New York Times ng'omukutu guno gulaga nti Trump akulembedde Joe Biden wabula nga n'obubonero bweyongeddeko si kumukulembera bukulembezi. Kati enjawulo kati waabwe ya percentage points 6 eyo enjawulo ebeera nnene mu kalulu ka America kubanga jjukira ebyabwe si bya 50+1 kasitoweza electoral college votes 207 oba oyiseewo. Eyo New York Times. Omukutu gwa CBS nagwo ne gukola okunoonyereza bo baakoze mu battleground states oba swing states nga kuba mu America ina amasaza nga gamanyiddwa ga Republican Party ago ga DP. Kati agasalawo ge guga nampa wengwa nejjukira amasaza ga nampa wenga gatera okukyuka oyinza okusanga nga mu kulonda okuyisa emyaka 10 eryo libadde lya DP nenga waliwo bingi ebize bikyuka ne lifuuka lya kirwanire. Olwekyo mu bufunze swing state liyite saze lya kirwanire teririiko nnyiniryo anaasinga okunnyikiza ekigambo yalitwala era ge gasalawo kyekyamazima. Kati okunoonyereza kwa CBS eya America kwalaze nti mu battleground states Trump asinga Biden ne percentage points 3. Ekyo kisinga n'eri eri national ey'omukaaga gye tulabye ya New York Times. Kuba ya national egaseemu ne gy'omanye California nti eyo DP egenda kuwangula nga n'okulonda tekunabaawo. Kakati battleground states bw'aba akusinga ne 6 ne percentage points 3 ekyo tekiyinza buteeraliikiriza abamemba ba Democratic Party. N'abamu kubateeka ensimbi mu kibiina batandise okwogera mu lwatu kubanga okwemulugunya kubaddewo okuviira ddala mu kamyufu naye okutandika okwogera mu lwatu nti gundi vaamu waliwo abakyali ku ddaala ly'okwemulugunya naye nga bagamba bw'anaabeera ku ballot paper era gwe bajja okulonda era gwe bajja okuwagira n'okuteekamu ensimbi naye waliwo amaze n'okulangirira nti tetugenda kumuteekamu nsimbi. Ramesh Kapoor y'omu ku bannaggagga mu America munnamakolero abazze bateeka ensimbi mu kibiina kya DP okuva mu 1988. Musajja America asibuka ebuyindi yalangiridde mu kalulu kano tajja kuteeka nsimbi mu Biden era nga amuga nti tuyambe oveemu tufune candidate omulala. Mu Congress amaloboozi gabaddeyo ag'emulugunya naye nga buli omu akyatidde okugamba Biden aveemu. Wetutuukidde olwaleero ngali abaka 2 boogedde mu lwatu nti tuyambe ove mu lwokaano luno. Lloyd Doggett okuva Texas ye yasoose n'asaba mukama we Biden abayamba ave mu lwokaano ng'obudde bukyali. Ono yegattiddwako omubaka okuva mu saza eri Arizona Raul Grijalva. Kakati Grijalva yeraliikiriza nnyo olw'ensonga nti essaza gy'ava mu Arizona
ligenda kubeera swing state mu kulonda kuno okujja. Lisobola okugwa ku DP, lisobola okugwa ku Republican Party. Kakati omubaka bw'atandika okwogera bw'atyo kitegeeza amaloboozi gaawulire waka ne mu constituency gy'ava malala oba bwegate bwe gafaanana. N'olwekyo zino z'ensonga ezongedde okuteekawo obunkenke ku Biden ng'abantu bamugamba mukulu tuyambe otuviire ng'obudde bukyali. Ekyokuvaamu ng'abamu bwe bamusaba kikyasoboka mu kiseera kino naddala nga yamala okuwangula banne be yali avuganya nabo mu kamyufu. Kisoboka. Yadde akamyufu yakawangula dda ng'alinda kutongozebwa mu tabamiruka gwe bayita Democratic National Convention. Naye okusinga kirina kuva ku ye. N'asalawo nti nvuddemu kuba badelegate baalonda ye mu masaza nga bwe gajja gatambula okutuusa lwe yafuna obululu obwesalira. Bwe kitaba ekyo mulina okuteekawo akazito kanene bwe mutuuka mu tabamiruka mugifuule contested convention muleete nominations empya. Naye jjukira incumbent atayina n'obululu bwe yazze nabo. Kali muyinza okutuuka eyo ate era n'abameggerayo ne muba nga kye mukoze kwongera bwongezi ku munafu yamegebwe Trump naye nga temumugyeko kaadi. Oba ne mumuggyako kaadi naye nga bye mweyogeredde bingi. Okuleeta nomination empya saabulula candidacy ye anti kigambye nti yeife era n'aba akyavuganya tekimugaana amateeka ga DP gakkiriza nti musobola okuggulawo nominations yadde ono yafuuka dda presumptive nominee naye n'asigalamu anti n'erirye balireeta kubanga ne ku luno ku mukakasa waliwo ajja okulireeta bano bakakase abaamuwedde obululu kakati waliwo ayinza oga nti temumukakasa tulina apya be tuleese nga bali babawo obwabwe. Kakati sukati yembeera nti bwe mutuuka ku ddaala eri oba yasigaddemu batasigaddemu yenna gwe muwadde kaadi kiba kimukosa. Ekikyefaananyirizaako katono bwe kityo era kyali kibaddewo mu DP mu myaka gy'enkaaga. Lyndon Johnson ye musajja yasikira John F. Kennedy. Kennedy bw'akubwa amasasi mu 63 Texas. Omumyuka we yamusikira n'amalako ekisanja ekyo. Najja mu 64 n'asaba ekikye ne bakimuwa. Kati mu 68 yayagala okusaba ekyokusatu. Kyali kikkirizibwa olw'ensonga nti ekisooka kye yatandikiramu ekya Kennedy teyakiweza mu myaka 2. Ssemateeka kukugira singa oba okiwezezaako emyaka 2 awo tekukkiriza kukwata kyakusatu. Kati olwokuba ye teyaweza myaka 2 mu kya Kennedy ssemateeka yali amukkiriza okukwata ekisanja ekyokusatu mu 68. Naye obuwagizi bwe bwali bukendedde olw'olutalo lw'e Vietnam. Ekirala ng'ayina n'ekirwadde ekimubalembiriza eky'omutima ng'amaanyi gakendedde naye n'alemera mu lwokaano. Akamyufu ne katandika ne basaba akalulu mwaka ogw'67 gwonna batandika okulonda ku ntandikwa y'68. Kakati nga tunatukana kulonda olw'okuba incumbent yali alemeddemu abanene mu kibiina baatya okwesowolayo okumuvuganya ngera bwe tukirabye ku Biden nti yavuganya bannamba lujega. Buli incumbent lw'obeeramu abalala bagakatumuwa omukisa aleme kuwekwasa nti ffe tumusuuzizza. Kakati Senator Eugene McCarthy w'e Minnesota ye yali yeetabye mu kalulu ako naye nga buli omu amulaba awerekedde buwerekezi nga naye yatambulidde ku kisinde ekiwakanya olutalo lw'e Vietnam. Akamyufu ne kabaawo nga 12 March akaasookera ddala kagenda okuggwa nga Johnson yawangudde n'ebitundu 49 naye ng'omuntu gwe basuubidde okuwerekera obuwerekezi alina ebitundu 42 ku buli 100. Ekyo kyalagirawo nti abantu abaali tebaagala Johnson baali bayitirivu oba balonze omuntu gwe baali bamanyi nti talina lugendo ne bamuwa obululu 42 ku buli 100 kyalagirawo nti Johnson talina lugendo. Era akamyufu kamala okubeerawo Senator Robert F. Kennedy okuva e New York waayita ennaku 4 zokka n'ayingira olwokaano akamyufu naga nti omukulu gwe tubadde tulekedde ekyamazima tagenda kutuwangulira kalulu. Ono jjukira yali muto w'omugenzi John F. Kennedy era yali akozeko n'obwa Attorney General bwa Amerika ku mulembe gwa mukulu w'omugenzi. Bwe yayingira ebbugumu ne litabuka opinion polls
Kennedy n'atandika zikulembera erinnya erya Kennedy then ate lyali lyasukka mu biseera ebyo. Kakati nga wayise akabanga okulonda okuddako ne kusembera okwe Wisconsin, opinion internal ne bakola internal polling, campaign team ya Johnson yo yennyini nekola okunoonyereza okwayo candidate wayo ayimiriddewa. Bagenda okukizuula nga Kennedy yali amukulembedde. Kakati Johnson kwe kusalawo nti kirabika siina lugendo mu kalulu kano ate n'obulamu bwange butono ddala. N'alangirira nti olwokaano aluvuddemu. Aba yakava mu lwokaano June 1968 Robert F. Kennedy ate n'atemulwa. Ekibiina ne kiddayo ku zero. Bwe kiddayo ku zero Johnson tasobola kukomawo. Wabula n'amatiza banne mu kibiina omumyuka we Humphrey gwe yali azibidde kube banga eryo lyonna kati bamuyita ajje ku ssaawa envanyuma nga netabamiruka wa DP asembedde. Okulonda kwa mwezi gwa 11 candidate ajja mwezi gwa 6 Humphrey ng'ayingira lwokaano. Era kwali kuwambagatanya kubanga tewali mulala gw'oleeta waakiri ye ng'osobola ogamba ye vice president yaliko. Bw'atyo nga bamuwa kaadi. Akalulu bwe katuuka Richard Nixon yamenya mujenje kalu n'awangula obwa president bwa America. N'olwekyo kisoboka kubanga nga bw'ole nti nomination zaabwe teziggwa. Nomination nga bazimaze n'akamyufu katandise masaza gamu gamaze n'okulonda. Laba Kennedy yali yayingira nga okulonda okusooka kuwedde n'okuggwa. Kiregezeyo gye baali balonze yali tayinaayo na bululu. Naye nga ayina essuubi nti agenda kuwangula tiketi eyo. Kakati so ku stage yonna candidate omulala asobola okuyingiramu naye kiba kitegeeza ki eri ekibiina kya DP. Kubanga baba Republican Party bakimala dda ate bali bomu ku Donald John Trump. Kati yo bo bali kuki bwabanga ono ali kubunke mu kiseera kino bali mu kuseereza ligenda mugga aba Republican Party bo bagamba ajja tuli ready. Tuli ku 88 kya Basafama Radio Buganda. Munange omulimi ow'enva endiirwa ng'oyagala okuganyulwa mu kulima enva ez'enjawulo totunula walala. Simulo Seeds Uganda ekuleetedde ebika eby'enjawulo okuva e Netherlands omuli Gloria Star F1, Gloria F1, Cauliflower Simla F1, Tomato Kirili F1, Red Cabbage River F1, Broccoli ne Montopo nga zikuwa amagoba mangi ddala ate nga zigumira embeera y'obudde kw'ossa n'obutalumbi bwa ndwadde n'abiwuka. Basange mu GB Plaza edduuka erisooka mu Container Village oba bakwire ku 0706 777 00 oba 0772 720 269 songa gwe munange ayagala olususu oluwewevu olususu olugonvu olususu olutalumbibwa ndwadde wekwata ebizigo okuva mu Wonders Skin Care bayina Wonders Baby Jelly, Wonders Herbal Jelly, Wonders Family Jelly era ne bagamba nti nno bijja kuyamba okutaasa olususu lwo luleme kubeera lukakanyavu luleme kubeera lusiiwuufu luleme kubeera lukalu wabula olususu oluwewevu ate era olwegombesa. Genda mu dduuka erikuli okumpi obagambe nti nno njagala Wonders Baby Jelly oyo w'abaana abayambako n'obutabutulwa diaper ate era ne Wonders Herbal Jelly alimu ekirungo eky'obutonde ate era ne Wonders Family Jelly. Bakwire ku 0333333555 so nga bo banafa aba Predator Energy Drink bakugamba munange nti no batesetese road shows ku nguudo ez'enjawulo mu tawuni ez'enjawulo. Olwaleero bagenda kubeera Kayunga tawuni Kyabazaala Mpologoma ne Busana ennaku z'omwezi z'ennya Lwokuna. Mu road shows muno mubeeramu okunyumirwa endongo mubeeramu okuwangula ebirabo eby'enjawulo ate era nga bw'onywa ne ka Predator Energy Drink ne bagamba nti no Predator Energy Drink official partner wa Liverpool Football Club mukawefuwe waabwe obutakkiriza kugenda bokka. Emiganyulo gya third party insurance
abakozesa enguudo mwenna singa oba ofunye akabenje third party eririra abasaabaze abatambuze nga bafunye ebisago ku mibiri oba nga bafudde. Mu ngeri eno omugoba w'ekidduka ogibwako obuvunaanyizibwa obw'okuliyirira oyo gw'otomedde. Okubeera ne third party insurance teeka eri buli kidduka ng'emmotoka, pikipiki oba tukutuku. Osobola okufuna third party insurance mu ngeri ennyangu ali ku Airtel nyiga star 185 star 7 hash oba ku Momo nyiga star 165 star 4 hash ogoberera endagiriro. Osobola n'okukozesa Centenary Bank, Pewe ne Diamond Trust Bank. Beera wavunaanyizibwa vuga ku Sure ne third party insurance. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Insurers Association. Saawa yaffe yakubiri ne bannaffe aba Deposit Protection Fund of Uganda abakugamba nti nno tereka ensimbi zo ne Deposit Protection Fund omutima gukubeere wamu. Kuwebwa muno etusibwako Deposit Protection Fund of Uganda abakuuma ssente z'omuteresi mu banka okutuuka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. CBS FM. Obulunzi kati bweyagaza ne Bukola Chemical Industries Limited anti bakoletedde emmere y'enkoko eye well-fed broiler concentrates enekuza mangu enkoko n'esiba ennyama n'egejja n'ebannamu ate nga terumbiwa ndwadde. Tulina well-fed layer concentrates eno ya nkoko z'amagi. Enkoko zibiika amagi nga manene ate ng'enjuba ya yellow. Enkoko zo zonna zibiika amagi ate mu kiseera ekitono ddala. Emmere y'enkoko ya well-fed gifuna mu Bukola Veterinary Pharmacy mu Container Village ne mba distributor baffe bonna Eruwero, Masaka, Wakiso ne mu ggwanga lyonna oba ku masimu etali yakusasulira noti 800-300-803. Emmere y'enkoko ya well-fed ekutuusibwako Bukola Chemical Industries Limited. Biri bye tubaddemu nti emmotoka yange bagibbye bagirengeddeko egindi bwagirabyako tegeeza ku poliisi ebyo kati lufumo. Aba Solid Track Systems tukuteeramu akuuma akakuyamba okugikuuma n'okugirondoola ng'okozesa simu yo awo mu ngalo zo. Namwe ab'amakampuni oba ebitongole abalina emmotoka kazibe 10 n'okusingawo akuuma kaffe kasobola zonna okuzirondoolera ku simu emu wonna we ziraga mu ggwanga. Tusangibwa Mmengo ku Zaake Road okumpi ne ku Nfudu. Essimu 0702-269-829 oba ku email solidtrackers@gmail.com. Solid Track Systems okuwa emmotoka yo obukuumi obwa waggulu. Tukwaniriza ku Uganda Airlines. Tambula naffe okuva Entebbe okutuuka mu bifo eby'enjawulo ku nnyonyi zaffe empya kugatta empeereza ennungi mu lugendo lwo ku miwendo egisinga. Nyumira olugendo lwo ku Uganda Airlines nga tukuyunga ku ssemazinga wa Afrika n'okusukkawo. Bookinga kati ku app yaffe ne ku kibanja kyaffe www.ugandaairlines.com kuba ku noti 2 oba jangu ku ticketing office zaffe wali ku Victoria University Towers, Jinja Road, e Kampala ne ku Entebbe Airport Office. Fly Uganda Airlines for a memorable flying experience. Uganda Airlines. Kukuma sente zo tuvunanyizibwa tukusasula banka yo bwe bangegaddwa esente z'omuteresi sijja kukuumiwa EPF ekolera ddala ekyo kyetegeeza teweeralikirira tereka n'obubumu yefe DPF Deposit Protection Fund of Uganda teri banka ejja kugalawo egende ne sente zo banka yowe kukaliranga tukusasula obutasuuka miliyoni 10 bweddu DPF Deposit Protection Fund of Uganda. DPF ekusasula obutasuuka miliyoni 10 ebikwatako nga bituukiridde mu banka yo. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Amawulire amasu agakagwawo ne gasonsulwa ku mutindo. Ninafa akulembeze naddala abanema asanga omuntu nga seba mu lutobasi yekyakola n'akota kintu kino akulina agenda masonasi. Kati mu abazadde abawayo abaana bammwe ab'emyaka 12 ne bakutemera ente oba ne bakuwa embuzi. Nawulirako omukyala yasabadde yobolo ne ssekoko n'enkoko yali katapi namwe mweddeko. Why should this happen when there is government everywhere? There is a parish chief, there is a Gombora chief, GSOs, ESOs, no protectors. What are they doing?
before okuli amazzi. And if you are there, get out yourself slowly so that you don't have to come to push you out. Naawe alina amawulire osobola okugatutegeezaako ku nooti 4 27 29 55 oba nooti 7 nooti 3 27 52 58. 88 katonyeze 8 CBS FM. Tokkiriza ng'olunaku kuyitako nga towuliriza programu gakuweba muno. Tukyabasa fama 88 katonyeze 8 radio y'obujjajja. Programu gakuwebwa muno ekutusibwako Deposit Protection Fund of Uganda. Abakuuma ssente z'omuteresi mu banka okutuuka ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Kinana munana kitunze munana Chabasa Fama Radio Buganda. Waliwo ekibuzo wano kivudde wa Brian Kagwa. So who are the next candidates just in case Biden steps down? Ani ali waawo okudda mu lwokaano senga Biden embeera emutabukako n'ava mu lwokaano. Erinnya erisooka era nga lijja kubanguyira lyeriya Vice President Kamala Harris. Era lyerisinga okwogerwako. Nga Lyndon Johnson bwe yaleeta omumyuka we Humphrey Sinti yali w'amaanyi naye onoonya erinnya erinatambula amangu nga mu maka g'abantu lyali liwuliddwako ne mu recognition kintu kikulu nnyo mu byakalulu ne bw'obeera eno mawanga agakyakula ne bw'oba tonnadda kutunuulira muzinzi gwa mpinga nti naye alina omuzinzi naye ekisooka erinnya balimanyi ekyo kiba kikulu oyo political capital muzito kakati Kamala Harris ekyokubanga Vice President emyaka gyeneena capital wali ekirala ekyokuba nti abajja kuba omukyala asoose okuba president wa America kisobola okuleeta ba progressives bayitirivu okuwagira tiketi eyo ekyobuddugavu si kipya. Barack Obama yabafuga kodda naye ate olwokuba alimu n'omusaayi gw'obuyindi ne kugamba agatta ba minorities bangi mu America n'olwekyo erinnya lyebalina erisooka lya Kamala Harris. Okay. Kiddamu ekya tataddeko linnya naye abadde ne observation awo woowunzikidde agala mu ndowooza yange Democratic Party yagala kugenda mu byafaayo nga party esoose okuleeta president omukazi kuba singa Biden awangula ekisanja kino tukkirize tugaane tasobola kimalako. Ekyo kitegeeza nti Kamala Harris aba afuukirawo first woman president. Observation yo nnungi naye bambi totuwadde linnya ekitukoze obubi. Tuve America tugendeke South Africa. President Ramaphosa yaludde ddaaki n'alangirira kabinenti ye empya. Kiki ekyamuliisizaawo ennyo bw'atyo era kabinenti empya efaananye etya? Kituufu kabinenti yamutagazza era akyagenze mu byafaayo nga ye kabinenti ekyasinze okutwala ebbanga eddene okulondebwa nga bakafuna obwetwaze mu 94 kabinenti zaali zitwala lunaku lumu ne zidda ku nnaku 4 na ku 5 kuva president lwalayidde. Ku luno kyagaziye naye nga kitegeerekeka olw'embeera y'akalulu luli okuyingizaamu abalala kyali nga mu mbeera yakyeyagalire so nga ne booyita banguwa ku luno kibadde kyabuwaze n'olwekyo nga bano bewamezi singa beegatta basobola n'okusuuza obwa president kati kitegeereka lwaki wabaddewo okusika omuguwa era ebyavuddemu nga ne sayizi ya kabinenti egaziye. Baminisita abajjuvu kati baafuusa 32 okuva ku baminisita 30 Ramaphosa babadde nabo mu kisanja ekiwedde. Abamyuka b'abaminisita bali 43 kati okuva ku muwendo ogwa 36. Kitegeeza nti gavumenti yonna bw'ogigatta ng'otaddemu president n'omumyuka we erimu kati abantu 77. Jjukira banansi ba South Africa babadde bavumira ne kabinenti ebaddewo nti nene kati ku luno eyongedde kugejja naye omukulembeze wa Democratic Alliance Stephen Houston bwe yabadde ayogera oluvannyuma lw'okukkaanya ategeeza abalonzi nti kino si ffe twakisazeewo mwe mwakisalawo mu kulonda bwe mwagaana okuwa ekibiina ekimu obuwanguzi nga nti singa mwawaffe abadde obuwanguzi twandibadde tetuli mu gavumenti yakuwambagatanya naye South Africa yasazeewo gavumenti efaanane bweti n'olwekyo katugikole nga bwe mwasazeewo. Ebibiina ebiri mu mukago guno ogwa GNU 211
ebifo by'abaminisita abajjuvu 207 bye byafunyeeko abalala ne bafuna ku baminisita abamyuka. ANC yeddiza ekifo ky'omumyuka wa president jukira mu bibuuzo by'obuziza na kiki ekyabalwisizaawo kubanga waliwo ekiseera DA we yatuukidde ng'egamba ekya deputy president ekyagala ng'eyagala Stephen Hussein omukulembeze wa DA omuzungu oyo afuuka omumyuka wa president wa South Africa. ANC n'esimba Nakakongo nti kana akalulu ffe twakawangudde yadde tetwafunye bululu bwa salira n'olwekyo bwe tubayita tukolagane tekitegeeza nti ate mugenda kutuwa biragiro. Awo ne wabeera okusuka omugwano okuwanyisiganya ebisongovu mu biwandiiko ebadde biva ku njuyi zombi mu nteeseganya nga zigenda maaso. N'oluvannyuma bakkaanyiza DNSS etuka eky'omumyuka wa pulezidenti n'ekita. Mu kabinenti ANC etuttemu ebifo 232 baminisita abajjovu. Era neetwala ne ministry ez'enkizo zebadde efiirako, ministry y'ensonga z'obwa president, ministry y'ebyensimbi, ministry y'ebyokwerinda, ministry y'ebyamateeka, ministry of ku police ne ministry ey'ensonga z'amawanga amalala. Kati mu South Africa ministry etwala police n'ey'ensonga ez'omunda za njawulo eya home affairs kiyinza okutabula omuntu. Wano mu Uganda n'amawanga gasinga obungi ministry yeebeemu evunaanyizibwa ku nsonga z'omunda era yetwala ne police. South Africa ministry za njawulo waliwo ministry ya police nabeerawo ne ministry ey'ensonga ez'omunda. So kati ANC yatutte ministry ya police naye ensonga ez'omunda yagenze ku ludda lwa DA Democratic Alliance ye yatutte ministry ya home affairs. DA ku baminisita abajjuvu yatutteko 6 naye nga gye byatandikira yali esabako 12. Era nga kyeyeesigamako egamba yali eyagala bagabane ebifo by'abaminisita abajjuvu okusinziira ku bungi bw'obululu bwe wafuna nti bw'oba wafunye ebitundu 22 ku buli 100 mu kalulu ka bonna nga DA bwe tutukugabana cabinet era njagala nga ebifo byenfuna biweza ebitundu 22 ku buli 100. Ekyo kyabaddeko okusika omuguwa nakyo munene okubasika okubazza ku baminisita abajjuvu 6 gye bigweredde mu cabinet. ANC ng'etutte ebitundu 62 ku buli 100 ebifo 2 kye bitegeeza. So nga mu kalulu ka bonna yafuna 4 ku buli 100. Kati mu kusooka ekyo DA yali egate kijja kuba kya bwenkanya buli omu agabana okusinziira ku bululu bwe yakoze eki bwe yafunye naye ne Democratic Alliance ne ANC n'esimba Nakakongo. N'olwekyo mu kutwaliza awamu ojja kukkiriza nti mu nteeseganya zino DA ye yasinze okuseeseetuka. Kyewuunyisa nnyo naye kirabika ndoze emyaka gye bamaze abazungu nga tebafuga ekyokubeerako mu gavumenti babadde bakyagala nnyo okubanga be basinze okuseeseetuka. Ensonga zaabwe nnyingi ANC yaziganye naye era ne bakkiriza ne bakola nayo. Kakati ensonga endala yabaddeko okusuka omuguwa bwe bamaze okukkaanya nti kale ebifo katutwale 6 ebya cabinet ne ministry omututte ziriwa. Kati waliwo ministry ANC mu kusooka gye yabadde kkiriza egende wadde ate oluvannyuma ne beekyusa ye ministry ey'ebyobusuubuzi n'amakolero. Banywanyi ba ANC omuli South African Communist Party ne COSATU ekyo baakiwakanyiza nga baga nti eyo ministry yeteeka mu enkola eri eya black empowerment, economic empowerment, enteekateeka egenderera okusitula abaddugavu mu byenfuna. Kakati atuyagala kugikwasa abazungu abagamba ne mu manifesto yaabwe nti baagala kugiwera. Kakati ANC neyekyusiza mu kitingemba zinaga nti tujja kubawa ministry endala ku 6 enzijuvu naye eyo tetugenda kugibawa. Awo nawo ne wabeerawo okusika omuguwa ne kusaawa envanyuma Democratic Alliance nekkiriza nefiirwa ministry eyo. Kakati ze yagenze nazo mwemuli ministry y'ebyobulimi eno yaweereddwa mukama waabwe Stephen Hussein yabadde ayagala obwa deputy president yafundikidde kati minister w'ebyobulimi ne bawa ministry y'ebyenjigiriza ne bawa ministry y'ebyempuliziganya ne bawa ministry ey'ensonga ez'omunda gye nkugambye nti yawukana ku ya police ne bawa ministry evunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ne baweebwa ne ministry evunaanyizibwa ku by'emirimu. Kakati kati olwo 2 ANC bw'ogattako 6 abadde oba owezeza 26 mu kutegeezeza atuwuliriza nti
cabinet bifo 32 kitegezo sigaze bifo 6 kakati ebibiina ebirala ne bigabana ebifo bino omukaaga ebya minister abajjuvu ekibiina kya Inkatha Freedom Party kyafunye ba cabinet ministers babiri ekibiina ekya Freedom Front Plus FF Plus bano bakirupe naye abayina endowooza y'obwa nalukalala baawukana ku bazungu ba DA bonna bazungu naye ndaba y'ebintu yanjawulo kati bano baweereddwa ekifo kimwe kya minisita omujjuvu era president w'ekibiina ekyo yatutte ekifo ekyo ekibiina ekya Good ne kiweebwa ekifo kimu ekibiina ekya Patriotic Alliance ne kiweebwa ekifo kimu Pan Africanist Congress of Azania nabo ne baweebwa ekifo kimu kati ebibiina ebisigadde kubanga ajjukira nkugambye nti mu bifo bya cabinet bibiina 6 bye byafunye kati abalala bagabanye kuba minister ababeezi so bwetyo cabinet empya eya South Africa bwefaanana n'ebirayiro byawedde tusigire ku tooki oba tukubire ku tooki kubaweereddwa abadati za abantu sekinoomu abaweereddwa ebifo mu cabinet eno bitasobola kubuusa maaso nja kutandika ne Ronald Lamola abadde minister w'ebyamateeka akyusiddwa kati afuuse minister avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala ono ye yakulembera ttiimu y'abannamateeka mu kooti ya International Court of Justice mu musango South Africa gwe yawaabira Isirayiri ku lutalo lw'e Gaza kakati enkwata gyakutemu emisango egyo jjukira nti ne ku nsonga eza temporary measures balina South Africa baawangulira nga bamega Isirayiri yadde omusango omunene gukyagenda mu maaso engeri gyakozeemu obuvunaanyizibwa obwo kyaleetedde Ramaphosa okukkiriza nti ate bw'anaamuwa minisitule yennyini y'ensonga z'amawanga amalala ajja kubakola bulungi mu nsonga eza foreign policy kino kyongera kulaga nti foreign policy ya South Africa egenda kusigala nga bwebadde naddala ku nsonga y'olutalo wakati wa Isirayiri n'Abapalestine mu luwananda lw'e Gaza so okulondebwa kwa Ronald Lamola nga bamujja mu minisitule y'ebyamateeka omufuula minisita w'ensonga z'amawanga amalala ekyo kye kikulaga nti foreign policy tegenda kukyuka kubanga wabaddewo endowooza kati nga ku lutalo luno DA endowooza yayo ndala yo tewagira bya Isirayiri kudda ku ludda tewagira bya South Africa kudda ku ludda lwa Palestina kati nga luwendoza nti bwe DA bwe naakola omukago ne ANC wajja kubeerawo enkyukakyuka mu ekyo okulondebwa kwa Lamola kukulaga nti wagenda kuba nkyukakyuka kubanga yabadde avuga bino byonna yadde eri minisita w'ensonga z'amawanga amalala abadde mulala kati gwe bateeri bamujje kuba kondakita kati bamuweeredde ddala steering era kikuzaayo ne ku kiri nti DA yaseeseetuse nnyo mu bino kubanga mu mbeera eya bulijjo ekyo yandikiganye ekibiina ekya Inkatha Freedom Party omukulembeze waakyo Velenkosini ye minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu n'obukulembeze obw'ennono kakati wano Ramaphosa abadde akuba ebinyonyi ebiwerako n'ejjinja limu ekisooka omusajja ono mu bukkakkamu n'obumanyirivu amwetaaga mu nkola yaabwe eya federo kuba yajja okuba avunaanyiza ku gavumenti ezo ez'amasaza n'ebibuga kati zibeeramu nnyo okusika omuguwa weetaaga omuntu ali mu kiti ekyo asobola okuwulirizibwa baba bali mu kusika omuguwa ng'asobola okutuula wakati ekirala ekitundu kyavaamu eky'Abazulu kyawagira nnyo Yakobo Zuma muzulumu naabwe mu kalulu mu kibiina ekya Umukhonto wesiziwe era ne fujjo libaze bakola tetujja kulayira oluvannyuma ne balayira n'ebirala ebizeeko ate Umukhonto wesiziwe ya Zuma ekkiririza nnyo mu kusitula obukulembeze obw'ennono kakati okuttunka nayo oyina kusitula Inkatha Freedom Party nga nayo gwe mulamwa gwayo ate nga bo baagusooka namu be baasooka abawo Umukhonto
mu mulamu ogwo kubanga tukimanyi nti omutandisi w'ekibiina ekyo era yakifuga kumpi kutuusa lwafudde ne mu kampeyini eno ng'ekifaananyi kye babadde batambuza yali katikkiro w'obwakabaka bw'Abazulu okuva mu gy'ataano okutuusa lwavudde mu bulamu bw'ensi eno ebbanga sidde n'ennyo lye tukubye amabega era nga asoosowaza nnyo ensonga y'obukulembeze obw'ennono okubwongera obuyinza ye manifesto y'ekibiina kino ekya Inkatha Freedom Party kyekimu ku ebyo bye baateeka mu manifesto yaabwe okwongeza obuyinza obukulembeze obw'ennono n'olwekyo abakulembeze b'ennono tebajja kumwekwasa n'abakkiririza mu bukulembeze obw'ennono nga gwakwasizza obuvunaanyizibwa ava mu kibiina ekya Inkatha Freedom Party naye n'Abazulu bayina gwe basobola okutunuulira ne baga nti eyo gavumenti etukiikirira ate nga takomyawo n'eri waggulu ku kya sipiika kye yakoze yaleese Muzulu okuba sipiika wa paalamenti ye South Africa so kakati eyo nayo ebadde ministry enkulu ministry endala enkulu y'ebyobulimi gye yakwasizza omukulembeze w'ekibiina kya DA John Steenhuisen ministry enkulu mu South Africa kuba South Africa nsi nnimi naye kimanye nti abazungu be basinga okulima be banannyini masamba kati ministry ene bakwatako nnyo so oyinza oga omuntu agaana atya bamuma batyo bwa vice president ate ministry endala gye bazaako ya bya bulimi mu nsi endala oyinza okugiranga ennafu mu South Africa eno ministry yankizo yemu ku ministry abazungu gye batunuulira n'eriise George katusoke tujjawo obubaka buno n'ate tukomewo 88.8 CBS FM. Omanyi omuganda ajjudde bw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera. Bw'obanga omukyala afunye olubuto n'akwagala nnyo muyinza okuba nga temufunanga mukisa ogwo okwagalwa bwe tekirabwanga naku omusajja n'ajula kayita akajanja baliraanwa bonna ne bagamba ne mukazi bwe yabakyono nenze saagala ate buli kimu bwe kiyitawo ndabanga ekitali kya butonde kintu ate okukiteeka ku nkomerero eri esemba nti ono n'akyawa nnyo 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 ate ono n'ayagala nnyo 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 okukyawa oyagala kukyawemu katonotono waakiri kiyinza n'okutta emirimu ebyo n'ebirala birindirire mu programu ensulo ya Buganda ku Kyabasafama 88.8 buli lwakuna n'olwokutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro ng'abakugu bakulambika mu nnono obuwangwa empisa okutumbula olulimi Oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku Buganda ate mu nsulo era mwe muva ebibuuzo ebibuuzibwa mu programu entanda ya Buganda ekutuusibwako radio y'obujjajja CBS FM. Oli mukyala alina bizinensi nga weetaaga okugyongeramu amaanyi okukula omukisa guguno Grow erina obusobozi obukuwa obukugu obusobola okuyitimusa bizinensi yo n'egejja ofuna okutendekebwa ebikozesebwa ebitandikirwako obuyambi okuwandiisa bizinensi yo n'okuyungibwa ku mikisa egy'amaanyi ate nga byonna bya bwereere okumanya ebisingawo tukyalira ku kibanja kyaffe ekya grow.go.ug oba tukubireko ku nooti 394 51 471 ne ku nooti 762 ku WhatsApp osobola n'okutukyalira ku ofiisi zaffe ku Trust Towers ground floor plot 4 Kyadondo Road Nakasero oba genda ku ministry y'ekikula ky'abantu ku plot 2 George Street Simba Manyo House ku mwaliro ogwokusatu. Obubaka buno bukutuusibwako gavumenti ya Uganda ng'eyita mu ministry y'ekikula ky'abantu wamu ne PSFU ng'evujjirirwa banka y'ensi yonna. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. 88.8 CBS FM. Ko 88.8 Kyabasafama Radio Buganda. Panofe aba Uganda Airlines bagamba ntino bakwaniriza ku Uganda Airlines tambula na fe okuventebe okutuuka mu bifo ebyenjawulo kunyonyiza fe mpya okugatta n'empeereza ennungi mu lugendo lwo ku miwendo egisinga. Mwanyumirwa olugendo luno okuva mu Uganda Airlines nga bakuyunga ku semazinga wa Africa n'okusukkawo. Bookinga kati ku app yaabwe ku kibanja www.ugandaairlines.com oba
kuba 0200 nyemu mukaga nya 00 oba genda ku ticketing office zaabwe wali ku Victoria University Towers Jinja Road e Kampala ne ku Ntebe Airport Office. Fly Uganda Airlines for a memorable flying experience. Boaba Pride Microfinance bakugamba nti nno bakuleetedde Save for a Target account eno ogigulawo ng'olina ekigendererwa nti mu bbanga bweriti njagala mbe nga mpezezza ssente bweziti nkole ekintu bwekiti. Eyo nno okugigulawo kyangu nnyo nnyini ddala. Bakuwa ebbanga eggere, ebbanga ettonotono n'ebbanga eggwanvu ddala. Weetaaga oba ofuna amagoba ga bitundu 4 ku buli 100 buli mwaka. Ate era ne bagamba nti nno ne banking options ez'enjawulo weeziri ng'osobola okukozesa Pride Mobile Banking oba money transfers n'otuukiriza ebirooto byo. Nyumirwa empeereza ya bank nga otereka ssente n'ekigendererwa ekyo ky'oba otaddewo. Pride Microfinance Limited, your growth is our pride. Nga tukugenda maaso mu kaweefube w'okusomesa akabi akali mu kukozesa ebiragalalagala mu ggwanga, Drugs Apana Uganda, Butabika National Referral Hospital na CBS FM bakutuusaako 3rd National Prefects Conference 25 July 2024 Hotel Africana. Bannannyini masomero, abakulembeze b'amasomero, muleete abayizi, abakulembeze ba prefects basomesebwe batone ku ndooza zaabwe ate nabo baddeyo basomese bannaabwe akabi akali mu kukozesa ebiragalalagala. Abaneetaba mu 3rd National Prefects Conference 2025 kugamba nti 2024 nga 25 July Hotel Africana okwewandiisa kugenda maaso kuba ku 0709 oba WhatsApp 0709 oba genda ku CBS FM olabe Ani Sebunya. 3rd National Prefects Conference ekutuusibwako CBS FM, Butabika Hospital, UNESCO Ngaita Ministry y'ebyenjigiriza, Mount St. Helens High School Mukono, Nkumba University akukosa ne BBS Telefina. Sebo tubadde tukyakuba tochi kabineti n'abaani abaweereddwa obuvunaanyizibwa abatabusibwa maaso. So omukulembeze wa DA kati minisita w'ebyobulimi n'obulunzi nkutegeezezza nti owuliriza nti minisitule enkulu nnyo eri bakyeruppe kubanga be baliisa South Africa be balimi era be balunzi ab'amaanyi engeri gye bali nti be baline be bananyini ttaka balina ebitundu 9 ku buli 10 eby'ettaka lya South Africa. Kakati ngamba abange yamuwadde okutwala ebyettaka era wabadde wakakunizo kyekirwakira Ramaphosa nga tanamuwa ministry eno ajawudde luli ministry y'ebyobulimi yabadde twala n'ebyettaka kati ekyate kyandibadde kyabulabe nnyo eri abaddugavu. So ajawudde namuwaako bya bulimi na bulunzi ebyettaka n'ajawula n'efuuka ministry eyeetengeredde. Era kakati ate ekyo nekikutwala ku Patriotic Alliance eya Gayton Mackenzie tuze tumwogerako yamenya banka nga muvubuka nasibwa emyaka 17 n'avaayo ng'akyuse n'afuuka musuubuzi ina business South Africa ina business Zimbabwe n'afuuka motivational speaker n'ayingira ebyobufuzi mu kibiina kye kyakoze bulungi mu kulonda kuno. Abadde asaba ministry ya Home Affairs ng'ayagala agikozesa agoba abaddugavu abagwira e South Africa. Ministry eyo tebagimuwadde bamuwadde yabyamizannyo n'ebyokwewummuza era yetwala n'ebyabayimbi ebyokusanyusa n'ebirala. Yakkiriza olw'ensonga nti kyabadde asinga okwetaaga kyakubeera mu kabinenti ate era abadde akimanyi nti olw'ebigambo byazaayogera ebyobusagwa eri abagwira e South Africa abadde tasobola kuweebwa ministry yeeyo. So ate n'okujja mu gavumenti kwe DA badde kuwakanya nnyo kubanga ekibiina kye yakizimbira ku bukyayi obususa eri bakyeruppe ng'ategeeza abakyotala nti muwagira abazungu naye si bannammwe babayisa bubi mu biseera bya apartheid ate nakati babayisa bubi. So kati DA teyagalira ddala kibiina kino naye terina kyakukola bali bonna mu gavumenti wabula ekibagumya nti minisitule gy'abadde ayagala teyagifunye bamuwadde minisitule yabyamizannyo. Kati ebibuuzo ebiriwo biri nti minisitule eyo agisobola kati ate byebibuuzo ebizze mu ddiiro e South Africa nti Mackenzie minisitule gye bamuwadde bumanyirivu ki bw'alina nti bw'ogenda mu byokwesanyusa n'okwewummuza obumanyirivu bw'ayinza okuba nabwe yaddukanyaako
ebbaala ate neegwa e Johannesburg naye ina business endala naye katuli mu byakwesanyusa bino byana bisobola bumanyirivu ki bwajja nabwo mu ministry gye bamuwadde n'olwekyo amaaso gamutunuulidde mangi nnyo ekibiina ekya Good omukulembeze waakyo Patricia de Lille bamulese mu ministry y'ebyobulambuzi era mu gavumenti ewedde ya ANC abaddemu nga ye minisita w'ebyobulambuzi naye ng'alina ekibiina kye kati ne mweno bamusigazaamu ne bamuleka ministry y'emu kibadde kizibu okumugyamu olw'ensonga nti akaseera katono kamazeemu akoze bulungi yasikira omukyala Lindiwe Sisulu omukyala oyo yali mulwanyi w'amaanyi wa ANC yaliko mu kiwayi ekikesi ekya Umukonto Wesiziwe era yaliko n'omuwandiisi oba omuyambi wa Jacob Zuma we yabeerera Ssaabakesi ate era omukyala oyo ava muwala w'abalwanyi babiri Walter Sisulu ne Albertina Sisulu kwe galinnyadde ne South Africa ne ministry yagidibaga n'emulema Ramaphosa bw'amugoba n'aleeta omukyala ono yagiziza engulu n'olwekyo kibadde tekikola makulu kumujja mu ministry eyo ate ng'erayo omu ku bakuwagidde okuyingira gavumenti eno empya eya GNU omukulembeze wa FF Plus kyekibiina ky'abakirupe banalukala bamuwadde ministry y'amakomera eyo teyina nnyo gwekosa kubanga ministry endala gye wandi bamuwadde ebadde yinza okuleeta ebigambo bingi kubajjukira EFF yali egaana okujja mu mukago guno yagamba tesobola kubeera wali FF Plus tesobola kubeera wali DA ne Patriotic Alliance ya Mackenzie yayogerako bwetyo naye neeseeseetuka naye ate kyandigiyisiza bubi nnyo ng'ono omwadde cabinet position mu ministry endala eyo ey'amakomera basobola okumugumiikiriza okubeera eyo ekibiina ekya Pan Africanist Congress of Azania kyekyaweereddwa ministry y'ebyettaka jjukira nkugambye nti DA bagenze giwa ey'ebyobulimi Ramaphosa n'ajjayo eby'ettaka kati Pan Africanist Congress of Azania poliisi ayinza kuba yeebuuza ekigambo Azania bakijjawo okukiteeka ku kibiina kyabwe Azania mu biseera ebyedda ennyo ancient Greece abayonaani abaabeeranga e Greece ebitundu ebyobukiikaddyo bwa Africa n'ebitundu ebimu ebyobuvanjuba bwa Africa baabyogerangako nga Azania kati abalwanirizi b'eddembe ly'abaddugavu abamu South Africa ekitundu kyabwe baakozesanga erinnya eryo lya Azania n'olwekyo bano bwe bajja erinnya erya Pan Africanist Congress of Azania bakkiririza mu ttaka okuddira abaddugavu bafaanagana ne EFF kati wano waliwo akakunizo oba kayinza okuba akatego Ramaphosa ke yateze ekibiina kino nti mwagala ettaka liddira abaddugavu kati mbawadde ministry tulabe bwe batabaako kye bakola kijja bakosa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo tutandikanga 16 okutuuka 25 mwezi ogw'omunaana ebyobulimi obulunzi amakolero ensolo z'omu nsiko ne mu zoo ebyobulamu banks hotel ebidduka eby'amasomero amatendekero ennyonyi kwotadde abayimbi buli lunaku ku stage gaggadde nga bakulembeddwa Afrigo Band parking yabwerera ate security eri ggulugulu kuno n'omwoleso gwakuwagira enkola ey'okuza Kalamoja obujja nga buli omu awaayo China tusimbe emiti ab'omu Kampala mwewandise Bulange Emmengo ku Buganda Heritage and Tourist Board oba ku luba events emperere ku luba house kuba noti 7 oba noti 7 okuyinyira omutwalo gumu abatenkumi 3 okulinya ennyonyi mitwalo 4 kapone famire mitwalo 35 eminyango gigula busaawa emey'okumakya paka ssaawa 5 ez'ekiro buli lunaku bikotosibwako obwakabaka bwa Buganda PHDB n'ebitegekebwa Luba Events twetegekera okukuza olunaku lw'okulwanyisa ebiragalalagala World Drugs Day olwateekebwawo mu nsi yonna okulwanyisa n'okwefumiitiriza ku nkosa y'ebiragalalagala the National Prefects Conference ekomyewo okusomesa abakulembeze b'abayizi akabi akali mu kukozesa ebiragalalagala mu mulundi ogwokusatu Drugs Apana Uganda Butabika National Referral Hospital ne Kyabasa Fama bakutuusaako the third National Prefects Conference 2024 nga 25 July ku Hotel Africana omulamwa gw'omwaka guno guli nti drug abuse effects on mental health bannannyini masomero n'abakulembeze b'amasomero tubakoowoola okutwegattako okuleeta abakulembeze b'abayizi ba prefects basomesebwa akabi akali mu kukozesa ebiragalalagala olwo ate nabo baddeyo basomese bannaabwe abaneetaba mu third National Prefects Conference 2024 nga 25 July ku Hotel
Hotel Africana okwewandisa kugenda mu maaso ku essimu noti 7 noti 9 nya 7 noti 5 7 2 WhatsApp wereza ku noti 7 noti 9 nya 7 noti 5 7 2 obajangu ku Chabasa Fama orabe Ana Sebunya. The third National Prefects Conference 2024 25 July Hotel Africana ekutusibwako Chabasa Fama Butabika Hospital Nkumba University UNESCO ngeita mu Minister of Education Mount St. Henry's High School Mukono ne BBS Telefina. 88 katonyeze 8 CBS FM. Awe nyini wetuli dakika tusigaza musanvu okwera saa 6 tufundikira ate tugende mawulire. Sebo tubadde tukyali ku Pan African Congress of Azania n'ensonga zaabwe ezettaka. Ramaphosa abateza akakodyo kanene. Nti bafiira ku ttaka. Era baagala ligabanizibwe. Liddire abaddugavu ng'omuzungu taliyiriddwa. Kati abawadde obuyinza ne bakiteeka batya mu nkola mu gavumenti ng'erimu FF Plus ne Democratic Alliance. Ekibiina kino kye kimu ku bisinga obukulu kw'ebyo ebiriwe South Africa kyo si kipya. Kyatandikibwawo 1959 Robert Sobukwe yakitandika nga ye waggulu okuva ku ANC. Ekimujja mu ANC mu 59 ANC mutabameruka yakyusa endowooza ku nsonga z'ettaka. Mu kusooka ne ANC yali ekkiririza mu kutwala ettaka ly'abazungu lyonna liddira abaddugavu. Mu 59 ANC n'ekyusa n'egamba nti kati ekkiriza nti ettaka ly'e South Africa lyonna ly'abaddugavu n'abazungu. Mu bufunze bonna abalirimu bannyiniryo. Kakati awo Sobukwe we yatabukira ne ANC nagali n'ettaka lyaffe ly'abaddugavu teribeerangako ly'abazungu. Ekibiina kye mu 1960 oluvannyuma lw'ekitta abantu ekyali e Sharpeville bantu bajja okwegugunga nga bawakanya amateeka ga pass ze baaba wangu okutambula abaddugavu. Ne bakubamu amasasi ne babatta. Ekyo kyakyusa bingi. Ekyaddako ANC n'ebibiina ebirala byali bikunze abantu abo. Kati gavumenti y'abacherupe ya National Party newera ANC ne Pan Africanist Congress of Azania bwebawera Sobukwe n'atandikawo ekibiina ky'abayeekera kyeyatuuma Azanian People's Liberation Army. Naga nti mutuganya okwegugunga mirembe kati ekibiina kino kakifuuke ekyabayeekera. Era bano baasooka ANC okutondawo omukonto wesiziwe ey'abayeekera. Bano be baabasookayo mu nsiko. ANC ngekulenga ekibiina kya Musaayi Muto ekya ANC kyali kikulemberwa Mandela. Mandela yali akulemberwa Musaayi Muto. Yatondawo omukonto wesiziwe nkaaga mugumu. Agenda ogitondawo nga bano bamusooseeyo era ne babeera mu buyeekera. Bibiina bya njawulo naye nga byonna birwanyisa omulabe y'omu. Kati oluvannyuma ng'enteseganya zitandise eza Kodesa mu gy'ekyenda ANC ekiikirirwa na bano baakiikirirwa. Gavumenti bwetondebwawo eyabonna mu 1994 abayeekera baabwe baayingizibwa mu magye ge South Africa aga South African National Defence Force nga naba omukonto wesiziwe bwe baayingira mu magye gano. Kati kyekibiina ekyo nti okutakabanira ettaka tebakitandise leero baakwata n'emmundu okulwanira ettaka ly'abaddugavu. Kati Ramaphosa abawadde omuguwa beetuge okusomooza wako balina. Ekibiina ekya Aljama omukulembeze wakyo Ganef Hendricks ye minisita w'embeera z'abantu. Omukulembeze w'ekibiina ekya UDM retired Major General Bantu Holomisa ye mumyuka minisita w'ebyokwerinda. Abantu bangi beewuunyize South Africa lwaki si ye minisita omujjuvu kubanga gwe bamuwadde omukulira ate amusinga obumanyirivu mu ebyo. Bantu Holomisa yafugako gavumenti nnamba ye Transkei wakati wa 1987 ne 1994. Ekitundu ekye Transkei kyekutulako e South Africa mu 76 neefuuka nsi eyeetongodde nga teri ku South Africa ng'erina n'amagye agaayo ng'era ono ye muduumizi waago Holomisa. Wabula amwanga amalala gaagaana okugikkiriza ng'ensi naye nga weeri ekola buli kintu nsi kyekola. Kaakati nga balina saaba minisita Holomisa n'awamba gavumenti ku mudumo gw'emmundu mu 87 n'atandika okugifuga okutuusa 99 ku mudumo gw'emmundu. Holomisa bw'awamba ekitundu ekyo yatuuka ku kukkaanya n'aba ANC abaali bakyali mu nsiko era abalwanyi baabwe ab'omukonto wesiziwe nga badduka mu bitundu bya South Africa ebirala bye babayiganya bwe bajja Transkei teri asobola kubakwatako kuba eyo yafugayo. N'abeekukumya eyo abalala nga teri asobola kubakwatako gavumenti y'abazungu mu South Africa yamu nga tesobola kubakukunulayo. N'olwekyo yafuga ekitundu ekyo kutuusa 99.
enteseganya za Kodesa nga zitandise naye yakiika butereevu kuba yali akulembera ezimu ku gavumenti ezaali zigenda okugibwawo South Africa ebeerewo era oluvannyuma ekitundu kye Transkei kyegatta ku South Africa yawamu mu 1994 ne bakiteeka mu saza area Eastern Cape n'olwekyo lwayo Transkei gye yafuganga kyekimu ku bitundu ebikola Eastern Cape era ekibuga ekikulu ekya Transkei bakiyitanga Umutata kibuga ky'amaanyi South Africa kyekyalinga ekibuga ky'ekitundu kino kye Transkei kakati n'olwekyo obumanyirivu bwe mu by'okwerinda tebuliko kubuusabuusibwa kyekirwa kiba nansi ba South Africa beewuunyeza lwaki ate Ramaphosa bwe yatuuse okumuwa ekifo yamufudde mu myuka waggulu n'ateekayo minisita wa ANC naye ng'ate talina bumanyirivu buli awo mu nsonga za byakwerinda abamu ne balowooza nti oba oli awo kubanga jjukira ku lunaku lwe balonda President Ramaphosa aba UDM bano mu parliament ate bawagira owa EFF Julius Malema kati ne baga nti oba abadde amubonereza kusooka butamuwagira kuba aba UDM basooka kubeera mu Progressive Caucus ekulemberwa Malema kakati ate gye yavudde n'akomawo kati n'amu obumyuka bwa minisita naye ate ogenda okulanga argument eringa etakola kubanga waliyo n'abalala abavuddeeyo ate abafunye obwa minisita obujjuvu ekyokulabirako Pan Africanist Congress of Azania naye mu kulonda okwo kwaliwo nga balonda president speaker n'abalala nayo yasooka kubeera mu Progressive Caucus ate neemala neevaayo kati wakyaliwo ebibuuzo lwaki Bantu Holomisa teyamufudde minisita omujjuvu ye mukulembeze w'ekibiina kya UDM n'olwekyo cabinet bwetyo bwefaanana empya nga tugyeko okwawula obulimi ku ttaka waliwo ministry ezitondeddwawo abantu bano basobole okufuna ebifo oba tutambuliddemu ezo ezibadde zimanyiddwa atambuliddemu ezo ezibaddewo ne kubaako bubeezi ministry ziri bbiri zagattuludde okusobola okuweza kuba jjukira tubadde kuba cabinet minister 30 kati tugenze ku 32 so waliwo ministry bbiri empya ezitondeddwawo okusobola okuweza minisita 32 waliwo ebibuuzo bibiri mu bwangu kakati eri kyakoze ku bayambi nti minisita abadde ayambibwa omuntu omu awamu amutaddeko 2 kati ate bw'ogenda mu ofisi ya president abamyuka ne babanga bali 3 Saalongo Businde n'agamba nti cabinet weewaawo agirabye abantu batono ddala naye yo parliament y'abatono agirabye nga y'abatono South Africa bakayana nene cabinet ya South Africa weewaawo nene naye ate parliament yo yenkanawa parliament y'abantu 140 waabaddewo Joseph Luchamuzi tuddayo America Kamala Harris protocol wise beats ye best replacement naye ate Michelle Obama would beat her in party primaries on any day naye obuzibu nti bibeera bifuuse nga byansikirano ekintu Abamerika kye batayinza kukkiriza mangu geraageranya Kamala ne Michelle Obama who is the best candidate ndoza answer amaze n'agyeddamu nga Barack okujja kwa Trump kwava ku Barack Obama bakyerupe Obama yayongera okubasindika kujja bayita extreme right y'ebyobufuzi bya America kati Obama yaleeta Trump era gye bayita Birther movement yaleeta Trump Birther movement etegeeza nti Obama yendowooza nti Obama teyazaalibwa mu America so obukyayi ku Obama bwe bwaleetaani Trump kakati mukamyufu asobola okuwangula naye mu kalulu akali national ate osobola okuleeta Kamala Harris sebo emboozi tebankadde awangale Ssaabasajja Take a listen.